po jako akawuwo ozibirenka ameza y'omukazi. Alifazi Patrick ng'atemera mu gy'obukulu 35 yawonedde awatona walemekera okubuuka ogajjambulwa abatuuze b'ekitoro mu munisipale y'e Kasese oluvannyuma lw'okugezaako okufeera omusawo ensimbi emitwalo 3 nga mulimbye nti mukozi okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ki National Drug Authority. Timanyira omuhendo gwa sente. Kumanya mwendo wa sente? Ngambe ziuveru ibire zivereze ngati. Nizo zo baitunyo tinzibazire. Okusinziira ku Kabugo Evelyn nga Nancy mu kalwaliro akamwe Kasese, Patrick olutuuse n'amusaba Panado ne Action kyokka nga bw'abadde amuwa eddagala lino amutegeezezza ng'eddwaliro lye bwe litalina kutunda ddagala lino ng'alina okumuwa emitwalo 3 amusonyiwe ng'ono kye kimuwalirizza okuyita ab'obuyinza okumuyamba ku musajja ono. She asked me whether I have Panado and Action. I said I have. She said, I'm under arrest. I said, why? That Panado and Action is not supposed to be sold in clinic. Abakulembeze ba LC mu kukazakaza Patrick akkiriza ti si mukozi mu kitongole ki NDA nga naye abadde yeeyiya bweyiya ng'enjogera ya leero. Yangamba kanyije nzikwe hati ameza ye abairiho ekitabu ne sente timbayinta zibazire nazihawonya zikwatanya zitamusawo hati hajja abasajja na pikipiki bansanga hero zigati bankaguza no seraki nyagamba tinyine kikusera wihiro nyizire ko muntu kwenda kwebisaho nkibaliza amazima so bankwata bandeta mu ofisi ya chamani. Bino nga tebinnabaawo waliwo n'omufeero omulala abatuuze gwe baguddeko ekiyifuyifu omugole kyagwa ku nkyakya za bba ne bamukuba bubi nnyo lwa kugezaako okubba nsimbi ku baana ababadde bagenze mu katale okwegulira ebitabo. Mbadde ntudde ndi waka kutamazi gange ngenda kunaaba mbadde ndi awo nenda mubbi nga bamutwala mbiro misinde awo nenda babona nga abalese kati nze nenkwata piki nze namukubye piki nagwa wansi abana bamukuba kati ne bamuleta wa chema nelo si wanu bakasa because hali mbaka na feraho musika msholmo ku 500 kwa mobile money naye bamuhamba mamutole besika ngale kana babiri mu week. Abatuuze bategeezezza nga abafere bwe basusse nnyo e Kasese nga n'aba mobile money mu kiseera kino bakolera ku bunkenke ng'era nga bano basinzidde wano okusaba abakulembeze mu kitundu kino okwongera amaanyi mu by'okwerinda by'ekitundu kyabwe. Obeera awo ng'ogenda mu tawuni ng'otambula osanga omusajja nga ayambadde bulungi kale olaba omusajja wa kitiibwa nga tosuubira nti asobola kuba ye nga mufere oba mubbi oba biki ng'atalina kyali omusanga omukuba onakuyimiriza nayogera naawe ebigambo biri awo kale ebigambo birungi. Ssentebe wa LC esooka eya Kitolo Tembo Isaya agambye nti ekizibu ky'abafere kikudde nnyo ejjembe mu kitundu kino bw'atyo n'alabula abatuuze okwosaako okulabula abafere bennyini nti baleka manye kubanga abatuuze be bakambwe nnyo nga si bakukkiriza bantu bababba kuyinaayina. That one doesn't hinder us to do our work because they are struggling for their future. We on the ground, the residents on the ground, I've really liked my residents because they are now vigilantes. They can do work without us, and then we also join effort to rescue whatever situation that is in the area. But now we appeal again to those people that please, they should stop coming this side. They should go to other areas because this area is security tighten in all ways. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.